ku kazimbeko ako olina parade wogikolera okumba ogenda mu State House. State House tebagigenda mbwe batyo. State House oteka okuba nga olina Uganda. Can you imagine muno mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu parade. Waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko, professor bwe nzijukira. Yalina Lakwena. Professor Newton Ojoko. Lakwena yabagamba nga bazibirire. Ne bazibirira nti ava mu ggulu. Ne Professor Newton Ojoko n'azibirira bw'ati. Ne batunula nga Lakwena ali awo. Mbwa yavudde mu ggulu. Ya commanding olutalo lwa simanyi bali babayita bati. Kati na bino bwe mbiraba. Bano abantu bazibiridde batunula. Bali batuufu okusanyuka nga Supreme Court esaze bwete kubanga abo bonna babadde beetaaga kuyoola kutwala Makindi. Bajoyininze amagye direct. Bonna babadde beetaaga kuyoola n'otwala Makindi n'oyuweeyo. Ekikuumya empisa za UPDF, NRA/UPDF okuva mu nsiko. General Court Marshal. Abavubuka kyenjagala okubasaba nti babeere nti embeera gye tugendamu eringa ya mupiira. Omupiira muyingira mu kisaawe nga mwembi abayingidde kubanga omupiira guba gwa njuyi bbiri nga mwembi abayingidde mulowooza nti mujja kuwangula. Naye omupiira ogwo baba baagalako omuntu omu. Bwe guba nga mugudde draw bayinza okugamba nti guliddamu nga bw'ennaku z'omwezi bwe ziti ate ebaayo nga mugudde draw ne bongeramu eddakiika 3. Asatu bwe ziggwako nga temugize ne mugenda mu penalty. Ne mukuba penalty mpaka olwanaabaawo akuba ekola ki ewangula. Kati kiseera kye tugendamu. Kati genda mu kintu kino ng'okimanyi nti guno gulinga mupiira nti ogenze oyinza gw'owagira ayinza okuwangula oba obutawangula. Kati nga bwe nalabye mu kalulu ka Nuupu nga banoonya omuntu agenda okudda mu kifo kya mutabani wange Ssegirinnya. Walabye simanyi basoose interview simanyi ne bamala ne bagenda mu ne bakola debate ne bamala ne bagenda mu kujajinga bajajinze bujajinze opinion poll kyabadde ki baba kulu balayika balina akakiiko kaabwe ke batuulamu akasalawo bagenda omuka gye gufulumira gwa papa waliwo kaseeke walabye ku muka gwa papa tululinda nga tulinza okulaba papa omujja ne bagira omuka ne kati omuka gwangenze okugira waggulu nga mwami Naluko Honorable Nalukoola kituufu yawangudde. Kati abantu abagenze mu gundi ezo babadde 10. Kati ku 10 wayiseewo omuntu ogwo era salabye bikondo okujjako oli gwe nalabye nga azirika oba azirise oba kola n'abasigaddewo bonna bakkiriza ebyavudde mu kalulu ako. Kati ne kuluna abavubuka bagende ng'ekyo kye basuubira. Wabula kye mbasaba boogere n'abantu baabwe bakama baabwe babeere nga mu Uganda yonna bayinayo ababakiikirira. Ekyo kyokka ate nkyogedde buli kalulu akabeerawo mbeera nkyogera sikitandise leero. Leka kubeera wano ng'okola ziparedi ze nalabye ezo ziparedi ez'amaanyi ezikulaga nti otuuse oli mu State House. Badde nga bali e China. Tokola ezo nze bannaye katemba bw'atyo ow'okuzanyirira nga Uganda tolinaayo akukiikirira. Ng'oyina paredi abo be wabaddemu oba bali 300 oba bali 400. Naye nga Uganda erina constituencies 529 nga tolinaayo ng'olinaawo ku kazimbeko ako olina paredi wogikolera okumba ogenda mu State House. State House tebagigenda mbwe batyo. State House oteka okuba nga olina Uganda. Basebo Banalukoola tubeegayiridde musomye muli balooyazi mwogere ne bakama bammwe Uganda babeereyo n'ababakiikirira. Abavubuka tobeeraawo n'oweewaana bwewanye nga bwolina paredi ekutwala mu State House. Paredi tejja kumakingayo wadde mita 5. Wabalengedde nga bayimba ennyimba z'abalwanyi.
State House Kavuli. Okujjako nga bagamba nti bagenda kukola ku oba balina kye bategese ekintu ekirala naye Uganda bw'oba toliiyo teri kalulu tekaliyo n'akatono era babawangudde edda n'ezo paleedi zaabwe babakubye edda akalulu kya bugazi kituufu kya bugazi bwe bagenda kuddamu okuzanya bino bukyanisi gwe bazanyira ku mmeeza ani akalya abavubuka temuddamu kunyiiga mugere ne bakama bammwe babone eggwanga tobeerawo bubeze n'ogamba nti eggulu eriyo FDC bwe nagattako FDC simanyi nengattakaani nga mpangula akalulu naye nze nemunya n'okwewuunya can you imagine muno mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu paleedi omanyi oli principal mukama nsonyiwe bansonyiwe mbanjogedde bubi waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko profesa bwenzijukira yalina erakwena Profesa Newton Ojoko lakwena yabagamba nga bazibirire ne bazibirira nti ava mu ggulu ne Profesa Newton Ojoko n'azibirira bw'ati ne batunula nga lakwena ali awo mbwa yavudde mu ggulu yakomandinga olutalo lwa simanyi baali babayita bati kati na bino bwe mbiraba bano abantu bazibiridde batunula Golabanga abazibiridde baloota bali ku struggle ki obajjaku can you imagine naye mbeebaza okola katemba bwatyo mbeebaza nnyo beebale nnyo beebalire ddala kubanga abantu babalabira ddala ono katemba nga bakola katemba ow'ekisirusiru can you imagine abaana baffe ne bagende Makerere ne basoma bayina masters nga bayimiridde awo batunula President Bobi Wine mubeere bulungi fanne nga tonavaawo nzikiriza nkubuuzeeko ne ku bya kooti kuba kooti Supreme Court bwe yasala n'ejungulula kooti y'amagye awo nawo wabaddewo ebigambo bingi ebyogeddwa ng'abantu baffe bagamba nti eggwanga lyanunuddwa nti kooti Supreme Court yanunudde eggwanga okubanga yajungulula kooti y'amagye nti teriiwo si kooti wabula kali kakiiko oba tribunal ekwasisa empisa okutwaliza wamu gwebyo bwe bakutuukako ki kyoyinza okwogera ku kooti era ndoza bali batuufu okusanyuka nga Supreme Court esaze bwete kubanga abo bonna babadde beetaaga kuyoola kutwala Makindi bajoyininze amagye direct bona babadde beetaaga kuyoola n'otwala Makindi n'oyuweeyo naye Supreme Court kibbi yasala nze siri muyigirize ate siri lawyer naye Supreme Court kyerina okutegeera banzikirize nkyogereko nti Supreme Court yonna yali etudde awo yonna erina abasirikale be bagiwerekera abamu tebalina na right of way naye beeteekako right of way kwabo bonna baali batudde ku eyo kooti alina right of way ye Chief Justice abasigaddewo bonna tebalina naye balina basirikale mu maka gaabwe be bawerekera abaana baabwe ku masomero be babakomyawo be babawerekera ekikuumya empisa za NRA/UPDF okuva mu nsiko General Court Maaso nze nali memba wa Court Maaso okuva mu nsiko ndoza okuva 84 mpaka ndoza 90 naye bwe natuuka wano okusinziira ku buyigirize bwange n'okutegeera kwange nze nga sobola kubeera mu kooti gye mmanyidde ddala nti Kisubi yatta General Loiso n'atuukawo n'akwekandagirako n'agamba kale oba waliwo njagala ombuulire wali mu distance ki situka kuba wano ebigere 5 nze nempandiika ebbaluwa nempandiikira omukulembeze w'eggwanga ne mugamba nsaba kuva ku General Court Maaso kuba nsobola kubeera mu kooti ng'omusibe alina obuyinza obufaanagana bwe buti kooti y'amagye ye ffenna nze yeŋŋaana n'okkuba Kisubi oluyi mu tawuni kubanga mbagamba ne bankwatako bagenda kuntwala mu kooti y'amagye bansalirire
yeekuumye disipulini yonna. Kakati bano bo baasala bambi nga bakozesa buyigirize bw'okusoma mu ssomero bwe baakozesa bye baasoma mu bitabo ne babikula amateeka tebaakozesa buntu. Ekintu kyonna kyonna kyetaaga ng'ogenda okukola ekintu ng'olina obuntu. Naffe ab'amagye bw'oba ogenda okukola ng'ogenda ku operation olina okugikola operation ng'otaddemu obuntu. Kasita omuntu tobeera na buntu n'okozesa amagezi ag'essomero n'okozesa bitabo omaliriza okoza ekintu bwe kityo. Ate kuliko n'abantu abasobola okukonsalutinga ne beebuuza ku bakomandaazi ne beebuuza ku mukulembeze w'eggwanga. Totula butuzi kubanga bano balina abasirikale kubanga omusirikale bw'obanga yakukulembera yakwescorting n'omuwa ebbeetu bwerityo nti ne bw'abasa omuntu tali supposed kuwozesebwa kooti y'amagye tubawe civil court nemba neewuunya. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.